Kayz mungeri yemu naye Kayz NBS mukwano gwafu yagenze mu America omulimo yagusuddewo era nange natero ko bonna baba wasizza bonna bannamawulire katongolo omutongole you live beyond your means and you don't have ambitions. Abantu baddusenye you live beyond your means. Abantu bagenda ne babateekako katongolo omutongole. What's your source of income? Afuke nene ekiwala bakiyita kyalina omutwe omunene bwe guti ekyakolanga mbuke ekikina omutwe kyatane nyina waazo bakiyita namulindwa ali Canada nga bali muki you live beyond ekiteeteeyi kyalema kyakusobokadde 10 akabukadde ne kawandiika palaso ne kalaga ennyumba ye akabukadde akafe gundi ayina estate era kagambye akakabukedde kagambye baka kamulingiza abasumba babba abantu gwe toli kamulingiza wabba abantu mukadirisa nobbe jemfu nobbe likoloko nobbe nobbe gwe toba abantu gwe bonna bakadirisa nawe kamali nawe kasojja gwe nawe kakulingiza ejembalasi ebikolokolo ejemfu ne badde jembalase jemfudu bigorogoro ejakadinisa bwana oli mubbi mukokolo bugenda goba wa omaji zinjo konsa samusajja abiwandika jonna ateko okubukedde ne mulaba kakati Kayz ye yagenze mwena mujja kugwawo NBS anti mulivinga beyond. You see the media industry in Uganda and the entertainment industry is in a problem. It is in a sent. There's no money. There's no money in media. Kakati as a result, but you must look smart. Must look as if you have money. As you have money. Must have a good car. Must dress well. Ate ekyokubiri mukula mugende mufuka bakoni menu ne mubba abantu. Kati Uganda ina bagaga kwagalana. Ensi yonna gyolabanga munga teyina National Chamber of Commerce ng'eyina kasiita na bagaga kwagalana. Kitegeeza eyina tayine business community. Obbo mugagga omu n'agamba nti oyo mubbi. Bonna ne bakuvaako. Ba bagagga batono. Batono. India ina bagagga babiliyoni abangi. Netalimu National Chamber of Commerce. Kasiita Kampala City. Bagaga kwagalana eky'Oluganda. The business class here is small. Chamber of Commerce ejire natunda wanudde Mchori chigongo ali pa chigongo wanudde oli ogera kakati baserebo bakoze batya muzeeyi bonna nga baddukidde bweru andi kakati gwetolaba ani abawaga oluyimba kakati oyo musajja simanyi ani alien ski kakati oloza bamututeera ndani yafunyemu alien ski yafunyemu kati abalebesi balina bayitire bupamundi bwe nebo yafuye bagenda buli nola bakawala nti ate manager wakati akagala abayimbi bangi ba manager bayi baba kola video ono mwana abadde na video za mayi ani mwagala mu bikole ne tonzijokeza anti alien anti we kuga byonna bye mwagala byonna mu bikole muzayi nawe nyimba atansoze oleza wagamba alien tomumanyi anti bamumbulidde kati wamutegedde twaze kuzina ne twaze kuzina naye era tonkaka ebyo kakati video ye badde ki naye video za mwezi milioni 5 how are you going to realize this milioni 5 how gweloza abantu lwaki tebakyakola bandi okujja kafiriko ebyuma byayo biki ate owa bandi bwejja enyimba ezitali zaayo tezikuba kuba zaayo naye mwe mulanga mu mawulire ekivulu kyammwe ne musasula revenue authority nejja kuki nebajjako omusolo era nze mbabuulira singa bwobuuka miliyoni tezaalimbwa baaligambye ekintu kimu nti mutuyambe ku risiiti ya entertainment oba mbadde mutwalako 50% mutwaleko 5 this is how these people can recover begayirire URA Museveni mu kifo kyo babbiramu nti bakusaasira bababbirangamu ne baba nti ajjeyo 5 kibala sisobola genda bwa Museveni why era oyo omuwala wa State House Controller bajja mukubira esimu ntozi mwaje yava manyiyo
president ajja kuwa sente bakubire state house control essimu oleme kuzifuna n'ebbaluwa yange tebajja gituusaayo gyona abawandikidde president ne bwabaga nti mu Kime Mirundi era tebajja abadde atamidde kuba nze nalaba Kalugire ng'agamba we shall make sure that Hamu does not see the president. President ne bwakutumya bamugaa nti otamidde president aba agenda okucommissioninga ba local defense naga nti Mirundi bwaba byayogera bituufu nga mwekabwana n'abalamuzi okubba mujja kundaba it sent panic abaana batya Museveni and I don't see why has failed to reconcile the two. Yagambye atya Museveni yabaga nti president yagambye atya that is a contradiction ng'eyebukeddeya nti abawadde ekisaawe kikwale abagala kitwa Kalugire gyawa akatebe aka olaba oluta lw'Abaganda twende nekyo yakatebe aka